Hello. Hello? Wange. Webase? Anja tono. Ukola choli musezi. Singa sikufaanana. Singa sikufaanana. Nze mukunja ate ongamba singa sikufaanana bagambye ndi musezi kakati wangambye kukubireko mbulire kiki ekigenda mu maaso. No mukunja onansanya nze mbaye manyi bana abayaya abatera okunsumbua kakati mukunja kuyita mpimpimpi. Mukunja nina kyembadde njagala okunyambako mbadde njagala ondobesezeeko omwami wange mpulira bulijjo endobesozo nendaba nga kiyinza okunyamba. Mukunja omwami wange bamuyita Mugisha. Mugisha tubadde naye ebbanga eriwerako. Naye Mugisha ye muntu atayingira waka leeti bwe ziba ssaawa 2 ziba 2 buli lunaku. Oba okitegeera? Ye muntu atasula bweru. Kuza Mugisha buli kimu ekikyakola nga kiri perfect. Naye mukunja munenga naye bw'omanyi mu mukwano abantu balaba nga mukwatagana nnyo mubeeramu abataagaliza. Mwe mwavudde abantu ab'engambo ne bajja ne baŋŋamba nti Mugisha ayinayo omukazi omulala. Era ng'alabika essaawa yonna yonna akyanoonya ngeri gy'akimbotolera nti ayagala kumufuula nnamba 2 wenkimanye naye ekyamubuze. Naye mukunja ekituufu sijja kulima nti Mugisha namukwatirako mu nsobi yonna nti oba yali asuzeeko ebweru mutaddeko nnyo ebirowoozo ndabe nga ssaawa zaakomayo waka zikyukamu ziba 2 Mugisha aba waka. Mugisha tasulangako bweru mba muwaayiriza. Naye kaakati neebuuza ono yaŋŋambye kino ayagala kuntabulira maka oba kiki. Kati kyovula mukunja nakusindikidde message onkubireko onyambe tulobese Mugisha manye ekituufu kyekyo ddala omusajja oyo atiyinza okuba nga alinayo omukyalo omulala ng'alinda ngeri gyakintuuzaamu oba bamuwaayiriza nga bagala kuntabulira bufumbo kyova saayagadde kuliakitingirawo. Mukunja kati bw'aba mulinanga onoba kijja kusinziira lwakuba tera mukunja n'oluusi ate nekintiisa njagala okukimanya naye ate ludda kinkangamu. Okimanya mukunja omusajja ate ayinza okimanya nti ate wanaakimanya nti mutegedde ate n'alifuulira ddala ejjogo ate ludda kinkangamu naye ate njagala okukimanya. Kale kati gwe oyina essimu gye wampeereza yaani? Essimu ya Mugisha. Kale onaayogerako naye? Nedda. Kale beerako tovaako. Kale mukunja. Mugisha. Wani? Gwe Mugisha ndieno mukatale. Oliwa. Okole ki? Nze no byenkugamba bya makulu. Biki? Mukazi wabadde wano nga yeekalakaasa mbu Mugisha yakwana omukazi mukatale muno era njagala kumumanya biki okumukkakanya tebibadde byangu. Mukazi wange kyeweewaka? Abaani atwalira mukazi wange ebigambo. Kati ng'agamba ki? Mbu wawasa omukazi biki kwegamba bintu bifuuse bizibu. Omukazi oyo mulaba oyo gwagamba mbu nawasa omukazi saamuwasa. Omukazi just tubadde nga tubeerawo omukazi oli mugagga. Kati n'embeera ya COVID yonna omukazi oyo abadde ng'atubeezaawo. Naye omukazi kale sisobola kukimugamba kuba oli mukazi wange naye ng'ebya ddala. Embeera yatabuka oli omukazi yabadde atubeererawo nze nga nkozesa mugongo gwange omukazi n'ampaayo kasente. Nze omugongo ye yafuuka bizinesi. Naye ng'ebya ddala omukazi saamuwasa. Ati kakati obuzibu lumaamanyi omugambe ti bunnange. Sisobola naye ng'ebya ddala oba abakazi babaaki bannange oba ekyo ekikazi kisiru kati kituuka kiti okujja mu katale okunnonda otandika okwogera ebintu ng'ebyo. Kakati n'abadde mu katale ng'ayagala kumanya nga mukambwe muzibu nnyo neŋŋamba nti bannange Mugisha singa bamukwata. Naye olaba emala nfuna omuntu atwalira mukazi wange ebigambo
onze naye kujja kuba akaafa. Kuba sisobola kugumiikiriza mbeera eyo kuba olaba ebyaddala buli kimu kyayonooneka embeera eri awo oyo omukazi kwe gamba yafuuka katonda waffe ewaka. Yatubeezaawo okutegeera emigongo gye gyasigala otweyimirira etulina kyakukola kirala. Oyo omukazi yabadde ng'atubeezaawo ebbanga lyonna erya COVID. Naye neefuna omuntu atwalira mukazi wange ebigambo kufa babiri kujja kuba akaafa. Ayagala kuntabulira maka. Teweewera naawe. Bw'oneewera tojja mufuna. Nze kugambye omukazi abadde wano nga yeekyanga. Mbeera mu kubonaabona kunoonyeza abantu bange kyakulya waka omugongo nenzirayo nga gunfuuyirira waka sirina kyesobola mukola. Naye ne mmala nfuna omuntu atwalira mukazi wange ebigambo. Kale sijja kulaba nze naye ani asinga. Kintabuli ky'omuziki ekisinga ku beat fam. Maanyi ga mugongo. Kati bitegeera bulijjo by'olya. Kakati nakachwa mu mbeera ng'eno okola otya? COVID abanyize. Musajja omugongo gutuuka n'omufuuyirira kunoonyeza kyakulya. Era abayimirizaawo kati okola otya bwe mba siina kyenkola. Mugamba mukebeze. Oba si ekyomusibira entanda ya bugaali nti genda weekeje naye bwe mba nyina omulimu mugamba akomaawo kyewakoze wakikoze koba weekanze njagula ennene. Okusanga omukazi asobola okugumira kyagamba wakiri tusiibe enjala. Odda omugongo gukufuuyirira nze essanyu n'alijjawo. Kati olowooza mukunya nti bw'omugamba musiibe enjala kitegeeza taddeyo. Era yeemulula n'agenda. Bw'omukebera nga mulamu nze ndowooza osigala omusiga kaloobo. Ku mugongo. Ensisimuka ennyuvu buli ku makya n'omukunja nakachwa n'omooti. Beat Fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Ekintabuli ky'omuziki ku Beat FM ekisinga notinya emunya 252 noti 5 ne notinya emunya 252 3 Endobeso mugiwulidde abakyala bannange mwe mukola mutya. Omukunja nakachwa ne amoto mbaranguzi ffe tukupera empya ekintu ky'omugongo kino kyo kinkubye wala kaakati anti kati bw'aba nga taani yange alemenga genda nawe ogenda oyiye jenga agume aleme kukaba naye toddanga omugongo gukufuuyirira zisijja bigumiikiriza lwagendayo kunva nagendayo ku mmere sabbuuni bingi nnyo munnange. Honorable Speaker Thaddeus we bali kutuweereza Honorable Speaker waawa Muku nakachwa n'amooti mwe bali kuweereza naye nze ngamba omukyala agume omwami tali mbwenza anoonya kyakulya embeera yakwe yatuuka ky'olina kye kikweyimirira oba mugongo oba magulu buli kimu. Musajja tali mbwenza anoonyeza abantu be kyakulya ono omugere babiri kantumiyeko abantu b'ewaffe gyenva abantu b'ekinyonyi nabweyo masooli mala bigambo kyoga nabweyo kamuli mannyo gaseka kiwawu ebyo byonna bisangibwa mu disitulikiti y'e Kassanda essaza Ssingo. mannyo gaseka kiwawu gwe ndoze wali nendi kutamadda atamadda aleno ndi kutamadda wenkokonjeru obwo oluva bwoti enkokonjeru ddako ndi kutamadda ne kati yavaawo ne Busaabala waliyo ndi kutamadda awo yesi ndi kutamadda bali mamitali waliwo akasozi lwali luwanvu naye bano abakola oluguudo lwa kolas kati balukakanya ng'emmotoka okuyitawo bw'eba si mpya totawaana bayitanga wa mukalakasi mukunja mami nakachwa amooti ombalanguzi banne mwasuze mutya mikwano yense mama Jackie wana ekiteredde bannange abakazi kati bw'abanga akimanye nti bbaawe adda awaka mu budde era ebintu abikola nga bwe yali abikola mu budde kati essaawa eno anoonyereza ki kati wuuyo kati azudde byazudde bigenda mwewaniikiriza emitima bannange nedda abakazi bawaka nammwe mweddeko omusajja bw'abanga toyina kyakulaze bannange tereezaako omutima gw'obeereko awaka. Endobeso eno ngiweerezaako maama Trevor abanju gwe bamanyi nga anti Mase wana ekiteredde mwe bali kuweereza mikwano yenze maama Jackie wana ekiteredde omukunja wansebo
Mwebale tuweereza dadi. Kale sebo. Onabeera Barnabas ambasada w'abaluule Kyabusaka na Kasongola gye nsinzidde. Mukunja mbadde simanyi nti n'omugongo naye kapita awedde emirimu. Kapita awedde emirimu. Naye olaba Mukunja. Taba mu bwenzi abeera paka mukazi akigumire. Taba mu bwenzi abeera paka sa. Webale kuweereza. Kale. Ono kazi wa miisi wano ku Kyamundu Islamic Center Lukaya. Bambi omukyala agume batuule butuuzi ku mmeeza akakanyimugisha mugambe nti nno tukakase batuwoowe ensonga zibeere mu mateeka oleke kukuta bukukusi. Nati akati ze nakacwa kyendaba bw'aba aleeta mukyere matooke nnyama nkoko guma obuzibu kujja na miwogo nga jagala nga tanana mukene ng'omukazi atuyimirizaawo. Maaka wansebo mwebale kuweereza. Kale ono nsobyanga ndi nakwaya mwebale kuweereza. Kale Maaka mwebale kuweereza. Kale Nzazi wa bezi nga nsinzibukene ennyama by'abaddaali ebibadde biva wa mukazi oli ekyakigumire. Ekyakigumire kasa mufunye gye muzza eri omumwa. Kalwatya nga nze ntandise enkola eyo onookinyumirwa. Webale tuweereza. Kale sebo yagerako ne mukulu Kasamba ali mu ggombolola y'ekituntu ali Luwunga. Kati omukyalo oyo akimanyi omukazi tagenda mwagala omusajja yamunoonyako bwagazi ssente. Webale Mukunja wangi webale kweda kikonyogo enyogo ekifuli mwala wange agamba bulungi kojja wasira otya nno kojja mwala wange olaba mukyalo abadde tayagala kunoonyereza ku musajja era omutima guhisidde naye nze ngamba kitegedde nti omusajja abadde tatambula n'ebizibu byanyambagu n'omukyala naye atandika okuleeta kati omwami awummulemu kinaani ate ng'omwami aleeta ate n'omusajja ekizibu lyagambye omugongo gumweyimirira ddayo ng'oye naye kala tatuukiriza kati nze ngamba bizibu byagume. Abasense good morning kansala Jamile Entebe mukyala Mugisha kati amazima ogategedde anti olwese naffe twagala nnyo okunoonyereza ebitatukwata kati amazima ogategedde omusajja muleka agenda yiye 10 kansuubire nti yakebeza omukyala kagenda yiye 10 kagenda akakalabya omugongo munanga aleete waka kye munaalya ate bw'ogamba okunobanga bangi baswamye gwe nno suula tomanyi bangi abamwegomba nti wuyo ogamba akwata obudde mpise waka tezikyuse gweddaawo olobe bajja okukuba busu gamaka ago gw'otuula ofumbe